Doing njagala omuntu ali mu 30, 40 and above. Lwaki? Aba abasajja tebayomba. Do you think they have time? They don't. Jaga kibiri gali mu 20s. Alabika. Tuleke nawo. Kisoboka. But Yabagamba this is my like customer care. Customer care. Alabika sija waga. Yes, to make money. I just know aina line bakwana na abamwekwanira. Allegedly. Yes, I'm not sure. Abali social media abamwesibako. Yeah. What me well. Allegedly. Chibige wafe. Chibige kyomulani. Chibige yuli kati waloka screen recording kebakola ndoza mkazi we yali amukwatako mushirevu. Namukola bwati. Nengamba ndo. Unza sweet nimbana. Nze buba nina. Ayina buba. Nnyo. Really? Nine buba. Esekesa ye gwe unokubira gayiwo nga takwata nkubike nogamba. Kabanga inayo gwa inayo and you just go unannounced nogamba open this door. Wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webbe furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Oyagala tukolese tubalaze ebisambi lero kabasa ebyange ebinene tabeyogeze Jabawulira. neze ngande mukowo nga nakowo ate balinda konkoge Ogenda bisa wabwe. mujja bakunamira mujja kudda mwogere mukowe Tete tukulinaako taabu. so how are you? I'm okay, how are you? Good. Obadde obuzina bwado badde bakumbuuza ku YouTube Ngabambuza. sweet ninga ma Gabagamba sweet ni aliwa. Toke mugambe sweet ni juu. We missed you like those things. So that munskirizo okubeera nga nzijja buli week. oh police Gamba we missed you. kando Olaba omuntu wabula. wetira Awo jukira kati creating the demand. Chekera. Kati mbadde awo bambi ngamu missinga. I know my loves. I also missed you. So give me some money if you missed me. Yes, saga muntu amissingira kubwerere. No. but you know right bino byo bigamba I miss you. I miss you. What proves that you miss me? Mobile money yange nzuli. Nina na bbiri kati n'ojjula musoteeka kwenu. Ebintu ng'ebyo. Things like that. I know right? Yes. Kagulo tukalaba. Myaka. Obadde obulidde. Omusajja anjagadde n'atangiza. Katrina musajja kireero omanyi buli wojja wano kubeera ku musajja omulala. Mba n'omu. Oli omusajja yali gwe twafuna ogwasooka luli yali akugamba tulina okulaga ku chest. Nojja ng'otulaga cleavage ate nze mbamanyi kati owaleero wa bisambi. Sajja abayo. Okwerabidde abayo. Sajja abayo. Sajja anjagadde n'atangiza. Kando ziri zitya zibula okuwetira zibula ezikutegeera. Kano tezinzitanga. Ziri fine. Ziba zintuga nange ne zigamba I'm coming for you. By the way, I'm not a joke. Zijja kuntuga nga wenzituga. Tegedde ekintu. Teri kukkiriza. Lwakuba obuzibu bwe twafunye, so right now we can't order things. Kubanga munaye muli mu kulana olutalo. So we can't order for anything. We can't order for anything naye. Mukama wali. Amina. Kama wali ate munaye. Mpola mpola. Osanga aina better plans. Obanga agambi linda ko orderinga. You never know. I know. Never know. Yep. So, wagambye otya mama nti no. I saw some video of yours yesterday. Omuntu okukyalira. Abugasa obwo mu video. Babugasa. Abantu wabadde bugatte. Just kwagala kumbumya. Denga ngena soka mwite kasoka nnyonnyole nti omuntu okukyalira tulina kukola tutya maama. Anti tulina kukola batya n'obutakola batya.
ebintu by'olina okukola ng'okyadde ne by'otalina kukola. Ogenze wa boyfriend oba it depends. Ewa boyfriend tulina okugenda ewa boyfriend naye boyfriend w'abazze ewo talina kuweerayo mateeka. Bwe manna boyfriend mugamba je wange talina kumpa mateeka. For example, towanika magulu sigaaga. Kendeeza. Toyogera nnyo. Oseka nnyo, toleekaana. Kubanga ewo oba ogampadde kimaze. Kubanga nze bwe nkukyalira ogenda kumpa amateeka. Tiwano basajja bakinyaba wa amateeka these days. Yeah, but no. Utagamba feel comfortable, feel at home. No one can Be yourself. Be yourself. N'ogenda mu motoka ey'omusajja n'owanika amagulu we bati. N'olinya ku ntebe endala n'omutwakingiramu so. Buno omutwakingira nga bw'avuga ng'akola atya. We mu nnyumba aba akyalaba TV n'ojja n'otwakinga. N'otwakinga n'omutawaanya. Akatawe ne weefula nti kagudde. Things like that. Yeah? So when he visits, teri kumpa mateeka. If that's your boyfriend, right? Manyi abasajja abavuddeyo nkankubulire baba n'amateeka. Sajja omwavu aba mwavu n'obwavu bwe n'agamba zino katani wagula za bbulu tewaliyo za white. Ng'ali mu nju yo. Mu nju yange. Ate okubaba n'amateeka ate nga bacaafu. Atandika okweyambulira mu ddiiro mu ntebe esaati n'agireko omwo. Oyo musajja omwavu. Esaati agireka mu ntebe. Agenda tuka mu kinabiro ng'engoye zimansizza buli wamu. Kati nabadde mbuuza what's wrong with it? Okungamba nti hange eriwa oba nenzija nenkuyamba kengoye ntusiteeka ku dano okumaasa engoye. Something's pissing me off. Nagenda mu kitambiro kyange okunaaba n'otagyako byovu. Ku sabbuuni, right? Ku sabbuuni then ne kuwoola ebyo museni. Remember I have phobia. So webikala nja kwesisiwala. Mpulire bubi. Chokaba now. No, and I have phobia. Katisa atunuulira those things. Bikugira. You feel like wesisiwala, right? So okuira the whole day. I know. Then okimanyi waliwo n'abaleka n'ekyangwe nga mulimu ebyovu. Ebyo. N'ogenda mu toilet after making number 2 n'ogiflashing nga ekyali open. Right? Actually, it's best like you have to first close, then flush. Before you leave the toilet, soko making sure obuchafu bonna bugenzi. Nange neewuunya omuntu agenda mu toilet natunula byakoze. I have to look and see what have I done today. What's the color of my urine? You have to be responsible, man. You have to know why is my urine like this color today. Then we use a toilet paper or direka geri wet. Yeah. Then wano agenda nakozesa toilet paper najigira mu ngalo. Nakomonge toilet paper ali ku ngalo. So maybe that's why in them they comb their hair. No, they comb very more sink. Man, that pisses me off. I'm like, kale mutima gwange mbangamba even that small thing. At a towel. So like I have a towel, like how are we supposed to keep those towels? I change my towel every day. Waliwo good ataka opostoli na ambuza ku Twitter na ambuza. I didn't know we're supposed to change towels. Nagamba, what? Yeah. That question I change my towel every day. Nebu ate towel yange dine simu za wansisi dine simu za mface. Chobola kizibu nnyo okunzanga skin yange breaking. Remember, eno ne wobo nabyo kyawasigalayo obuchafu. Just imagine towel ojesize no ojesiza ne mu face. No collective. Ogenda jayisa mu nkwawa ositula amabere weerongose nena again oteke mu face. By the way bagena ne emirundi emeka really. Mbumusse emirundi emeka muna they do that. Like I want to know. No girayo but the bam no kazayo bulungi. So after even enkeera no butter face. Kati waliwo n'abatajezimu za mu face nga okay. So you're telling me even the following day ogenda kwesimuza tayalo yemu. Yes. Kazi zeno we but even in the bam they take months. Omuntu amala not even 1 month. Myezi nga tawulo tanagishusa. That's why they don't go for these light colors. They elabo osanga omuntu ngana tawulo zina dull colors. Brownie, black, blue. Mochafu. Tawulo nojinyiko oyinza n'okutuma ku penyino gamba musajja asula nga alina tawulo za black nensigalawo
brown osula masuka g'ebibombola ebimuli like Masuka g'ebombola. What is wrong with the masuka g'ebombola? it has to be white. Oh God, no! I'm gonna be like, you know, I saw another interview ya Itani and Kasukuya. I trust me, I love white, but I dread Okay, sleeping in white bed sheets because you know what? Because remember, yes, take coca oil, right? Face, this is the oil like then it's okay, but ngena bija ko the next day. Kubanga nanga masuka nze chusa in my after 2 days. Nenze amasuka ameruga mpo obuzibu. Once in a while I can. But you cannot remember every day masuka meru. Sitimba muchafu. No, I like no sibimuli. I love plain colors though. I have these other colors as really light, as really gully. Yes. Those gully colors. Yes, I do. I also have pink, I have blue. And me I don't have blue. I have light pink. What baby pink? I don't know. Then I have this purple. But there's lilac. Is it lilac? Is it what? I love purple area where that's still in baby shield. You know, I love those light colors. Dark colors, no. Dark colors, no. In my White. Maybe one day if like one of those, like once in a while, if I feel like I want to see some kind of change, you know, like the mood I'm in, and I can do the white situation. Every day I want to feel like I'm in a hotel. So white bed sheets bulkanako. Every day I want to feel like I'm in a hotel. Like nagenda ke wagai one time some years back. Kubanga sisobola genda kwezayo mu hotel. You understand? So every day I want to feel like ndi mu hotel. Ono guy yali too clean, sweetney. Whatever the kanga wegendereza. Zibani yali so okay, it was too much. White. Bed sheets white. His bed was white. Wanyibine bitanda bine bya. The my doormat is white. Wanji mama. Yes. My doormat is pink. No, my doormat is white. I think the carpets, your bedroom, I want white. Yeah, that one even the carpets I have white because yeah. But me I'm saying the nagenda waga ngabuli chimucha literally ngabuli chimucha white. Yes, ngabuli chimucha white. I was so careful. Namalo kunaba ngandi muteshi ngaba ngenda kwesi mulalawe ko buchafu. Because remember still never was mudokubera ko some kind thing. So I wish you saw me. Nengenda kubi that day ngamba let me not even put because namanya wena oilinga bigina genda ko kumasuka. So I wish you saw me. Nali kutasho ngamba mbire betation sibyagala. Togenda bisobola. Very you have to be very careful. Carpet ya white. Yeah. No. Sagala mutali I love clean people by the way. Yes, sagala mutali too clean like OCD. Amenya like tabasima. Normally okusimula nagamba nanga bachalu abawuliriddala. Yes, no kwata glass no naga. Chokama kaji. I don't know why naye abantu balongosa like my bathroom I feel like tekudde. Era sagala kunyiga n'abantu balongosa sayi. Omuntu yenna wanongoseza bathroom. Ate sini bana bachala. Natakulesha yadde akantu. Nze ayinewunya abasajja bagamba kabaje bakuchalira natajja yadde kaza. Nze nkutuma. Okola oti. Nkugamba by the way if you're coming itaku supermarket I make sure nze bana kabe mukwano gwange. Nze tugenda kujoleke fridge yange nga we yabadde ate nkuwe n'ebirimu. No. Kubanga waliwo by the way abajja. Tukira kasoma kama feel at home. Sikyala. Wamugambira feel at home sweetly. Apo nazimalamu. Buyoga ati bonna n'abunywa n'abumalamu. Nakwata amagi. Nakubanga munana. Sukali no please. Walona bapapinga ndo parking no parkinga. Anze siyaga saga chaza banaku. Agala. Njagala nnyo nojja nga bayita ku supermarket kuba abantu abamu tebeetuma. Kati saagala nkogereko nti wajje wange n'olya notabaako ky'oleeta. Nemuga by the jangu ne sausages. Ngandi kumpichuka ngamba help me pass to the supermarket. You shop for me the following. No more list. Yes. Waba tewali sabuni ngamba ndeterayo sabuni ndeterayo kino nenda mfide bitali mu sausages nkoko bichi nenda ba snacks nemuganda ndeterayo Pringles bichi najja at least no abalese half of it. Nga tugana kulya kwebyo byolese. Yes. That's a new one but this bikolangako. Sekulimba nze I've never even no embanga I'm coming at your place nze kuola banze
njagala nnyo bambi wala abasajja I bakubira feel essimu n'akubuuza ndeete ki nzije naki right ngoyo manya ali responsible Nze olaba nvaayo nga ndidde naye njagala nnyo n'obuuza onaalya okakasa walidde nomugamba jangu nalidde nagamba so I shouldn't bother myself like emmere bikine mgaye naye jangu ne drinks or something like that nempulira nti you're scared naye nze njagala nnyo era nze omuntu wajja nze mukwala gwange yangamba ye kyakola mpoze kwekyaza even though you're just a friend abikweka nga tona kyolesa abikweka nalekawo kale chai nyinza okuwa something nenkusa emboozi nkati nga wogambye chai oba juice ntekawo chai I love juice neka snack okubuzaabuza bweta ebintu nga tufumba bibyo nga abawa bbeeyi juice wabeera wa bbeeyi yes ekitaffe kya bbeeyi okay juice gwenkola abawa bbeeyi kati mbalamu buli wenkola juice like I spend like 25 so like your 25k is gone yes ate nga munywa for a purpose mpulira maama not just for so okunywa okra nze nkitegedde ogenda yeah I do okra and hibiscus ate kati nako zino okra mixing am hibiscus oba nenkola notekamu ekisafeeri mpaka esafeeri bakita batya mu luzungu nkyerabi sawa so yeah kati olumu nkola enanansi ne watermelon ntekamu ne okra nembinywa like the whole day kati bafolo oguddako nenkola hibiscus ne okra so oguddako nenkola ekitafeeri ne coconut like bwentyo olumu abeera apple juice ne carrot so things nkutegeera your expensive juice so basically things amazzi agoota oba kyali abantu abakukyalira I don't even see do it someone agenda mu kisenge kyo nataka kweba kulala bengoye zoyine engato naluko zezegezegezaamu like what the hell Sibyagala it's okay I don't like it when I'm sharing clothes era oneyazikako olugoye ndikuwa kyobala basikyaza abantu nakoowa I used to do that eyo mwana kava ku campus but nze ndabika nalekeraawo my space alone yes so sikyaza bannange nebuza so my boyfriend asobola okujja ate na my boyfriend okweta boyfriend wange if I have one nga nsose kugenda ewo like sometimes multiple times and I'm used to you then I can be it's okay to come through nate nabo just sagala osule nange yeah sagala osule njagala ubere oh you go but all about these men abasajja abategeera omusajja ategeera ali generous biki asa akuja mshali asaana okujjukinga natayingira nnyumba ye kinabagambye ababaana ne bayomba naye nakuzino batono sitini basajja bena kuzino sibategeera omusajja asobola nga akusasulira rent doli ng'akuwa buli kimu nga buli kimu akikuwa kwa upkeep and everything naye nga tamanyi nawo gy'obeera gye bali ndo batono anti beba abategeera ate okutegeera tetutabeera nga ffenna tutegeeza abasajja abategeera abatono nnyo balina rare tebasangika naye bannange tebasangika balinga WhatsApp ya pax tesangika maama nnyabo nga bwe basibye batugambye like these days they say abakazi tetusiima so kitegeeza abasajja nabo abategeera abatono bangi naye abategeera abatono omukazi obutasiima kiva ku ye nga yo nga ye character ye bwamuzaala bwe batyo nga tasiima nga tabeera is it contented abakazi gye bali abatasiima bangi okay me I'm this other person kati nga juzi nesitamuka like naye nga mutima like osiimye waliwo oli nga tasiima kati waliwo kati oba byabadde Kenya 2 days back omuwala gwe baasibye musajja n'amuweerera batuse ku university ate katamugamba let's get married oli n'agamba n'amusibisa nawe mu comment section bagambye yes kabamusibe tukoyo tujoga tumanyiira oba wampeerera on a condition ate abamu munange depends waliwo abakola you know sina agreement kali verbal agreement literally ne ate mbawe bana change ngamba yawe na amazing akaza kasompereza nitakuwasa kumera lisi kuagala tenga nabye empisaawo teri wamala wentuka one ngamba tebogera ngamba era ojja no nga njagala kuwasa njagala mwana nga ngamba oli muleni nchama
No, kugambirawo ne ugamba, yes, thank you so much. Oyagala kumpasa and all those things naye. Me, I'm not interested in marriage. Nalabeka pakati nga gaba mune by'omwana. Omwana. So you're serious about not having a child? Sigambye nti I will not have a child. Oh, marriage yotayagala. Marriage is sad. Naye one day ng'oli ready olifuna omwana. Yes, I have kids. Ndikiwala kirungi nnyo okufanga sizadde. Akitegere olifuna ekyana ekikufaanana. Nolekawo photocopy. Eyo. Yes. Nolekawo ekyana ekirungi. Abantu abamanyi nti balungi bannaye tulabye. Ng'omusajja nga yemanyi nti mulungi. Now, omusajja aba yemanyi nti bulungi, what you do, you don't compliment him. If Pax is handsome, nga jukira eno buli omu amugamba yo handsome, waliwo abamwekwanira. Aina yakiba yatula mu mirror n'agamba handsome. N'agamba by the way ndi handsome, biki nina akabuto kwekali. Naye Pax ekizibu kinsaze olubuto. So what you do, don't compliment him. Akubye eriiso. Because yes. Mutyaba nga yakumanyira. Kyova omukyokoze yakugambye. Pax disclaimer. Nengeza nvaayo nga ndi wa yellow. Nga ninga eryenvu. That is not my color, please. Look at me. Ngenda nvaayo nga ekinzaali kingi. You understand? The Pax yasazewo mpa ekinzaali kanange nabivudde kunagamba ekituufu kale neeyerusa. Nakooye okwewozaako. Kale nakooye okwewozaako. Cause yes, I'm light skinned neeyerusa. Nakooye. Weyerusa. Kiraka neeyerusa. Nakooye okwewozaako. Kwesikumanya ekibala. Jukira kati wanteekamu ekinzaali. Tugenda. Oyagala tujjenga ne Tamarick twesige tugambe lumu. Mujje n'ebinzaali byammwe. Mujje n'ebinzaali byammwe mubyekube. Teka baddaage sinda gaseka. Teka baddaage seno. Do you mind about someone's dress code, like in a relationship? Like, let me say, you know, like, guy ngoyagala yambala bulungi, or you don't mind? Kwambala bulungi. Waliwo guy abatalina sense of fashion. Osobola mutereza mpola mpola wabanga ayambala purple ne yellow. Like purple ne yellow. No guy by the purple matching na yellow, like those things like that. But a guy who doesn't put on a cologne. Okay. Netesiga perfume wabula oyo ye naye banna. Nze tsoko okunkuba mpunyayo. That's what attracts you on a guy. Mpunyaye. Bino oba toje kuba buli lunaku naye nze lwengenda okulaba. Nga you have that perfume like banaye mpulira bulungi. Nensanga nga the place is smelling nice. Don't know. Nze mba olukiko luba lwangiise dda. Don't gotta take me. Yes. I'm ready. Kugamba ntwala dad. Bra perfume. Kugamba ntwala dad. You're kidding. None of these perfumes are cheap perfumes. The fact that in the sense I can smell by the way no, come on, this is a cheap one. This is a cheap one. So I told them, well, perfume boy come bidding boom, them or Kauli. Tell when come to the not take it no gamba, Yaiseko one. So you love that Oyakalanga, it's too sharp or bangeri satonga. And I feel the hug. Oh, hug and feeling and by yes. Then now you pay attention. This one I know for class. I know for class. No first things first. Sente chintu chikulu. Enzo banga toina perfume. Kusenta zozo pa nyizo kugulira perfume. Kusenta chintu chikulu. Mane. Banange nze woba ne sente. Toyogera nnyo. Toyogera nnyo. Money talks. Money talks. Sweet name. Sente chintu chikulu. Go just be with money. Be with money. Ebyokuunyo tugenda kubiraba. Tofaayo nze bindekere. Ogenda kuwunyanga Katonda. Mpulira. Anti woba tonnawunyanga Katonda sikuta. So money first. Netuzaako okuwunya obulungi. Era ennyambala tetenkanya mpola mpola. Kati nenkwagala oba tonneerabira linnyo lisooka sikuta. Nga tonnalyerabira erisooka.
Sikuta. Never know. Nga tonneerabira linnya lisooka nti mutyaba. Awo mba sinnakwagala. Mba sinnakwagala kakati ate awo weerabirira erinnya awo mba ntandika butandisi. Never know. Olira. Nzo kulaga omukwano. Nogamba bannange. Ogamba waliwa? Bali bambonyabonya walingawo all that time. Waliwa. Guni kijejje mugiranga ng'osiimye ogamba Allah. Ng'osiimye ekintu ekirungi. Nga tonneebaza Mukama. Sikuta. Nga tonneebaza Mukama. Like nga onafuna ekintu ekirungi and you'd be like thank you God. Waliwo abasiraamu engeri gye bakyogeramu kati. Alhamdulillah. Maybe alhamdulillah. Sikuta. Nkutegeera mama. So ate engatto tezikukuba. Maya always look at the nails. Netegereza engatto zayambala. Oh yes. No, it might be waliwo bagayi. Netegereza nyo belts. Weba belts nkati. Tali mu office. Saba talina kwambala like. No, like no, weba ngeri casual. The shoe matters still. Tokena kuja kuyambade Crocs one. Oh. Ati bamba ko tujebali. Mukwano ne kati. Bwani? Avubuka abana omusajja omukulu shower bawo. Yalina okwambala Crocs azam bawani. Ndeka. Yagala mu girlfriend we gujje bulunzite. Ndeka mukwano. Babasanga. Ewa. Juvisa ndio oyagala nkutandikeko. Edogera kutandikako. Ate nzo mmanyi. Sumulula. Osaga. Sumulula. Tandikira kuwa Javasi tusumulula. Ani. Javasi. Stati sagwa manyi bajja kukima bakwa. Kwamani nina evidence muno musi. Eriwa. Messages eriwa. Nyamba. Toteka mu viewers. Singa ototeka mu viewers nga disappearing nandi badde nswala. Wenagambira Javasi na wakuba simu. Ne voice note ne tuogera. Ndi very osaga. Banaki. So in the belt no. Wala abasajja bacha. Tumula ko abasajja bakulu nga ayambadde. Oh God. Nga yambadde bishotsi. Ina kusoka kwetegereza amagulu. And you're like, really? Shotting a come no ngalabo alago obusambi. Obusambi wona buli hairy. Bade my short ene. Nga buli hairy musajja mukulu no. Yakubye bu Elijah kitaka. Mukwana. Nayambala opening ayinamo, how do I call this? Dark armpits. Nayambala gaina bugaba teyashevinze. People are so irresponsible. Then in my head I'm like, one nang. How can you be there and go in a dark armpits? Nga you don't shave your armpits. Nga you don't shave. Go in a dark armpits and dark armpits. Hana basajja bambacha. Kwa bagamba mbo tumate tunaba bakambwa wala. Walo abagamera kuzambala tibanaba omwana wabera nga 20 zitanaba akanyi kweyo tukuza yagamba waba romance ngo omusajja amukwata keeri n'alaba tena nantuma asoka namu banda esenga bonna ebintu ndabirako omuntu nga musaafu obocha mu toilet notanaba ngalo mba nkwenyala ayina tumule banji bashikola like even from kususuli aba mungalo ayina jano yagala nkwate mu ate nojja notandikira yewakomye nange obo zita walo kinalabye chiki nga mundoza kuba current girlfriend wono omusajja yina wa ex we nga mukubira simu mfirako nagabe bana ngono muntu nave mfirako kandi recording naji recordinga nga nera banga na ex wange I moved on. When you get pregnant. When you get pregnant, the guy stops picking up your calls. Just because you used to see ya guy ngolaba mulimu chats between me and him. How are you, Jojo Bichi? One thing. First of all,
Gundi, I'm pregnant right now, but ever since I told him tachakwata masimu gange tagenda mbadde mbuuza mbwe erinnya lye erisooka like nga you know yani Saliro ky'omusajja gw'otamanyi linnya lye lisooka. ono namugamba bw'akaberezo chats gwalaba twakoma kwogera naye when it was like 1 hour and a half back or 2 years back. I don't even know what he's doing. Simanyi nakumanya jali. Mugamba kyeki kulowooza nti linnya lye nange ndimanyi erisooka. Namugamba ye lwaki wakano omusajja nga tomanyi manya gaabi. Manya gaabi. Mukikola mutya? Namugamba you're so dense. Esimu n'agijja nako. Ndadamu namukubira nagamba ngenda kikuddiramu. I don't care oba akyakwata oba oli pregnant tebinkwatako. Saaliyo nga mukola ebintu byomeze byonna muvaako dda. Bw'oba tomanyi linnya lye, bw'oba tomanyi gy'ava oba mikwano gye tebinkwata. Why you calling me? Someone n'agijja kunengamba and chicks do that. Munange beebaka n'omuntu katamanyi na linnya lye. Ate abasajja bano balimba ayinza n'okuba erinnya etali lirye. Nimbaako bulimbi. Naye wakiri nga ntegedde amanya ge abiri. Awo wennyini wayini mu talking stage nze mba nina okumanya erinnya lyo. Nja kgenda ne Ssemakulu. Nga kumbe buli ba Luganda. Ngende ne Mutyaba. Nga buli ba Luganda. Ebintu ngende ne Katende. Things like that. Kati oba olina okusooka n'oŋŋamba. Your first name, my first name, whatever. Eryekika ne mmanya. N'oŋŋamba yenze Kagundi. Yenze Sebugwawo. Yenze Bakiraawo ne mmanya. Bakiraawo. Muna bibakana batamanyi ne bakana omuntu amanyi gy'ava ne bakana omuntu. Oh God. What we desperate nga bwe bagamba. Mujja zaalira abasezi. No. Esi bano abasajja batulimbanya background check up ogikola otya? Osooka Anti asaana n'okulimba family. byebyo. Jabalimba. Waliwo oli akulimba n'okulimba tekati Airbnb zajja. Anti obiwulira akutwalayo n'olowooza nti wuwo. Kumbe si wuwe. Yala mukwano gwange gwe baalira mu Airbnb for like a year. Aya. Ng'abeera muli kati nga buli Gayi yamala mubba ssente close to like 5 million. Tumubuuza Gayi abeera wa tutandikirewa nti Gayi abeera wa neno tugenda otutuukawo nga batugamba eno Airbnb. So yajjangawo buli weekend literally oba once a month babiki. What? I don't know. Naye yo omuwala ng'atugamba mwalimu n'engoye ze ntumugamba engoye zitegeeza ki. Naye nze wane n'ebbanga eriwera ne bagamba nanti bagambe Airbnb. Bali bazipangisandikirewa. Mwaka myaka Oyina mukwano gwani gw'omanyi nti mbamanyi face. Ku social media akozesa amannya ati taliiko. Taliiko. Nze nsirika I pay attention ng'omuntu n'abantu bayaaye. pay attention ng'omuntu ankwana. Waliwo eyankwana mukaawo n'angamba by 11:00 nina bbanga ndowooza ku ye. Ne mugamba bamanyira kwana bali idle. Bamanyira kwana abo abali idle. Lwaki oba ondowoozaako buli Saawa 11 bwe newoba toli nange olina bbeera ng'olowooza ku nze. Namugamba mukwano tulemaganye. Nagamba Mbadde naye kuva saawa 11 paka saawa 2 nakubeera ku ye. Nangamba it's okay, I can clear your bills, I can do everything. Obusonga butine I can give you upkeeps and zona zoyagala. Naye kasazo ya saawa 11 ne oba oli wa maama wo oyina mugamba n'obudde ndowooza ku musajja wange naye tubale different na. Namugamba abantu oyiseewo. Abantu awo oyitiridde. Yoyo gotayagala kubire nga buli kanaku ogamba why? Buli kanaku ki kye tuliko? What are you doing? And I feel like he was too local for me. Look, in what sense? What do you mean by local? Ate na tribe je nako was yalimwe yo tribe. Tribe yes, what I'm saying is local in what sense, like yali akola. Yes. Nga nkwana mu Luganda. Lwaki tebwagala abantu babakwana mu Luganda? Ebigambo bigumu ate biba bibbowa. Nga noonya ekigambo eky'Oluganda eky'okuddamu nga sikiraba yali tuloko simanya. How can you be on a date nga walowoozezza dda
nangamba what really chenagamba no yagamba mbu ono mukwano gwange wali omukwano gwe yaginaga ono mukwano gwange n'olunaku lwe lunebase naawe amanya gamba kwanje emyaka gyo nga ne mukwano gwawe nemugamba at your age sabo weyebakana amanya ngamba ono but the guy had money. But even though, so what the hell? That is the truth. The guy had money. Okay. We never say now na manya. They are that close. They are that close. Nzabana regardless oba mukwano gwa mmwe muli ba mikwano kwenkana ki oba mukomawo oba muvuddewa. But I feel like this is like private. Tujogebwa. How can you be like never say now na Bwe ino kumanya nga twebase fenna. Bwe ino kumanya nga nkukyalidde bwe tuyombye oli amanya. Ate nga n'oli aliddoko. Why is it because oba yali tribe? Mbuluko. Oba nange sa. Enjogera accent kiraga twamusiima. Ayogera nkwatako. I don't like it. First day, yeah? Yes. Yes, I don't I like feel like it. Respect me. Like tontoga naye wonkwatako wano wonkwatako buli ajja ono mukyala wange no like please abo bayaye nga mwakera banana kugaba mbule abasanga wero no mukyala wange ono no gola ngena muwasa naye ka tip out kali kandiko but tewaddayo nakutipinga make that very day 500 but kuba bambi 500 naye mama era mama Bako 500 naye nakulangira nakujjukiza kati alabika bonna yabagamba na muwaddata ayina awo yaba we natuka nagamba ngoli smart akakabina akako oba okambala Olive soka nzigwabwa mama leo kwenda twambala obubina akakabina akako oba okambala so they are very your question first date tuli ku first date akabina akako oba okambala nali nyambadde address with a belt nsoka nensiriikirira naddamu n'akimbuuza nemugamba wali akambala nemugamba kasita kabbeeyi olwo nsina ontuuka stress nemmanya nti ono tabigezi nga akandi mwesonyiwe nendya emmere naye nemmere nagenda ogimalawo nga ŋŋamba yansukkako ate kaseera ngamba kasita ziwera 11 oba oli wa maama wo k'otajja nakulaba simwanjulira yanjulira bantu oba oli wa maama mugambe kasita ssaawa ziwera 11 bandowooza ku musajja wange manyi abankwanidde emyaka ngeena emeka maama wange waava ane maama wange simugambanga nako nti ono gyali be bakugamba nti wenkubira essimu olina okugikwata bw'otagikwata oba oliwo oba okola kiyo like essimu nenjiraba nenjinyiga sekeera ng'oba ndi bize nyinza okuba nga nina kyenkola nenjala nenjinyiga so bweyagala bwenkubira essimu nze ngikwatirewo bananga naddala olina okugendeza abantu abakuwa amateeka nga mwakatandika like waliwo yambaddenagamba ezo kandu by saa 11 olina okubeera ng'omaliriza saa 11 mugamba so basically 11 olina okuba ng'omaze starting from 11 oba ndi naye oba siri naye nno bba nga ndowooza ku ye okola ebirala nga nemugamba abantu balina amateeka nga balina sente nga balina amateeka esibisobola ate sente aye kazifunye bukulu nga n'okusoma teyasoma otegeeta nti omuntu afunye sente buku engeri yajjayo bando ya sente kagundi kasente ndowooza nga mulimu like 10 million nasooka nasuna sente zange zino nga ndaba tezisitowa nga obedda we zisitowa nga quiet nga yantamye dda nali mulizaagamba it's okay zisitowa nga obedda we zisitowa naga anyway nja zibala nga nzeeyo ewaka nasooka n'abala akakadde namala n'akatoola kataano mukinuulira n'agamba ezo zikuyambeko ka transport omanyi yadde olina sente naye ezo nazo zisobola okukuyambako nkwongerezaako nemugamba kale thank you uba nga atuuze koye kale kati omanyi nga nfulumya emmotoka yo n'agamba
Tunaddamu ddi okwera. Namugamba nja kukubira. I didn't reply. Nja kukubira. I didn't reply when natuuka ewaka. Namublokingirawo. Era bana eba namublokingirawo nagamba ezo sente waliwo omuntu zisobola. I know waliwo omuntu nga the first date work like first date atonazo kumpirawo amateeka conditions ziringa conditions like you're too rude. Ate nga alabika omanyi omuntu nedda bambi nange saagala then sikaseera yangambye bakeera mwezi gumu just natandika omugamba engeri gyalina okwambalamu how you should conduct yourself in public. Number 3 kyeyamugamba nti by the way nze omanyi yabagambye you have to really nga bwogambye pay attention to what someone tells you. The problem is because tuba ne excitement nogamba oh my god funye omuntu ankwana omuntu ali serious. Pay attention omuntu akugambye nti by the way making self feeling that very excited mpozi ngene kulukuta mata eno mubi n'omuntu nakugamba nti saagala mukazi agenda out gwe n'osirika njagala mukazi ng'afukamira n'osirika by the way he's telling you what he wants but all the njagala omukazi bwenjogera tulina kunziramu conditions ziriwe zisaagala mukazi ayambala bwati ne bwatyo kabooto bw'oyambala definitely you're going to change never nage can you change for a man mbanga mwagala naga lekera okwambala ebimpi naye nolekera okwambala ebimpi sirira munyo omuntu wabimpi byambala wansi na wayi you can obey you can as long as submit nange byenjagala obikyusa maybe kale bwogambye but you know it's hard but abagala chuka awo nga tubireka awo tuba tulemaganye era wongambira sikyayagala oddemu oyambala ebimpi nga nange nakye siri comfortable nakyo nga ngamba nange kineno sikyagala lekera oli ready kikyusa nti sweetness saagala okole kineno nti nange kineno sikyagala oli ready kikyusa tukyuse woddirayo nga tuddayo saagala oyogere nga wonziramu siri kasiri osobola okwogera ekintu nga nina okuddamu nyinza obutakuddamu nti oba we are exchanging naye mba nina okuddamu kuba tofunye kasiro nti nina sirika omusajja akugambye naye obadde wambadde ku yaya okakasa obadde ku yaya ondabikira nga abadde mbwenzi agenda kwogera wonna ebigambo ebinyiiza nga nsirise nja kuddamu we nalaba nga tokitegedde nga bwega amagezi gonkuleke kuba ekisooka me I don't know how to explain about myself kati mba nja kugamba banaye mbadde ku yaya mbadde ne packs ndoyine nga tushootinga si gy'obadde olimba si gye mbadde essimu nagikubyeko nga teriiko essimu ngikubyeko n'ogifula bize kubanga mbadde nshootinga okitegeera nedda olimba si gy'obadde obadde mbasajja bo era n'engeri gye yambaddemu kituufu si gye mbadde relationship y'okwewozaako etama omanyi nga omusajja w'okwewozaako akeeta maama nga you have to explain about yourself everything si kino oli wande ku yaya sooka mpeka video to prove n'okamuwa n'omugamba nsimbudde ku yaya saawa ziri mmeka kati saawa 2:5 kasazi wa saawa 3 obadde watamanya nti wabaddewo jjaamu tamanya nti oba mbadde nsimbula ku yaya and someone distracted me. Thank you tachi n'omugamba nange nabadde managa oza ndi musiru kyokka ate nga ye the same thing ku ye omulondola omazako emirembe you don't trust me omusajja wagambira nti ompa emirembe gwe muleka ayende muleka akole byayagala agenda kugamba omwana oyo ampa emirembe tomukubira muleke tambuzabuza gyendi jjukira awo gwe omukazi okoowa oyinza obbakale nga wakimanyira ate bagamba omukazi kasalekerawo okuyombayomba abakitadde akuleka bulesi n'agamba nabekola oba nina pride I don't know but wokola ekintu siri used okugamba nga Doreen wakoze kinene kyanene Doreen naye funa olunaku lumu ne mugamba do you think ekintu kinene oyagala tukivuge wetuti wotampa space kwogera naawe ku biki binnuma toliddamu kumpulira mbunga nkugamba kino kiri wowe okoowa I feel like I'm telling you all over and over again. Okoowa n'ogaba naye mamba gwe towulirizaako kati just make an effort byonna obikoze ngambi naye oyagala kinene ekintu kifuge wekiti
okakaza you will be happy nga we are moving like this because omusajja tukitsa n'akyuka so you'll be like you will be happy nga we are moving like this wongambira nti ye nga tukivuga bwe kityo nga nkuwaako sample nga you test that your own medicine yompa I think the Charlie Chinese I was very loyal. I'm not cheating, I'm not doing everything. Then I would feel guilty all the time. I did not go hi, but then from mama no come over. nange najiri muko Kamba. Then you know atabana ali mulavu. What was that? What do you mean? But I'm serious. I'm going to see Sweetney. Nobera ogamba bambisa Naga. Doreen, I'm not stupid. Ha, omutima ne kukola twa. Nakugabira kumata webasa sawa meka. Kama ni basa sawa Sambu. Oba munana I was watching a movie. Then kumata zukuse sawa satoro zukuse. Ndikuwa na ina manyiza mugamba good morning every because me I'm a lover like you know sichifana ko. Womaneza good morning kusawa gatano. Aba wasizewa siri musira not a fool. Ate nakoza ko nalimba. I came and I nesanga ngifufulu eri munda alimba. Sasa abataka tanze kwa you like. Nasanze mbwa yo tele wabwe doka. Kwanga nze ndi short tempered. Kati bana ngene woza ko nempiranga tuse wano. Nempiranga ko yo kwewoza ko you people ngamba no this is too much. Miranga ali mukoti bisawa andi wano. Sagenze hii hani olimba nabadde wano you lying I was here. You called me when I was shooting like I'm not a fool. You were shooting wait ate ye ekimuli mu tete ekyo choka ye omuleka tombuza buza byakola ate ye omutegeere oh yes wagamba nti nabadde wano mutegeere wagamba nti kino mutegeere nga kutegeera kasooka kutegeera kasooka Doreen osobola okunnimbawo mu kusooka naye we bikyukamu weebiti oba tukyansobola I think bana basajja kyo bamanyiza ko toyina mulaga nti oba kugambe batya toyina mulaga nti oli submissive nnyo toyina mulaga nti no sinzira musajja gwo soko mutegeere soko mutegeere waliwo omu nga obeera submissive omufunyi waliwo omulala nga wotabeera submissive nnyo katoko omutegeere soko tegeere omuntu naye nawe olina okumulaga nti by the way mulagire wonti sinikiriza binnyo nina life yange I have a life nga toliiwo sinti kulwakuba nkufunye nendalekerawo genda out yes no mbambadde nga ngenda out nenyingira ku 7 billa nenga nkufunye ngenda kuziyingira we oba mbadde nga nyambala mini nga kyekimpa emirembe ngenda kuzambala mpaka we nanze doi nali nkunama nali nyambala ebimpi nenga bikaseera bagamba mange eyo mwoleso ebyo bintu bya Uganda tunayambala obi kabagamba mumuleke agenda bikuwa yabagamba mumuleke omayi wolopera mama nga tuketsa nakoowa naga mumuleke yajabyeko yabagamba mumuleke nakyuka nzeka ndonyambala ndiambala once na while atemba feeling na uncomfortable nze I don't feel uncomfortable kati ndiambala once na while zroko kadagejja na yezindako so yabagamba mumuleke era bagenda olaba nkyusenze ngobikoye ate omuntu omuleka n'akyuka yeka nga bw'ayagala don't take ko pressure kubanga niwe kibanga kikumaking so uncomfortable kwambala bintu byambale byambale kwanga matera bajja kwogera regardless yambala biwanvu era ne boogera oyambala ne boogera noyambala ki ne boogera yambala kuba ekinzaali era ne boogera the disclaimer Paxi nkubuulira Paxi mulabe kyakoza bwakyo wenjogera tabiwulira kale Paxi nokundi eveeyo nga yakinzaali amanye okukema mulinde babagamba ne bangamba naye Doreen olusikula bagolimu olusikula ngoli mudugavu naye naawe oli mukalakala simanyi oli kamiliyoni goleka naye newenze kati kansime Paxi agira kuba ekinzali mbabuzaabuse mujja kukowa bana yanga tugenda kumaliza wala gwendalabyeko social media wala oba muzungu alina omuzungu ali awo muwanvu alina neke empanvu mukadde akwala katokato would you atsinso okulembeza sente would you marry like an old kulembeza sente yes twagaye ndo sente zikutabula n'ofunanga olutuko no gamba yes zimeza lutiko the colony
empunya y'omusajja emeza olutiko empunya yokumeza olutiko anze sente zimeza olutiko sente nzaagana tezimeza olutiko era wozimpa nsanyuka naye empunya y'omusajja ogenda tulaba nga luzza lwokka sokena olutiko kahaga ko kambugumye kyova njagala omusajja nga muwanvu like muwahaga nempulira nga njagala mpa omusajja wahaga nga fesi yange tamaliri wano ekifuba I feel good njagala mbeere nga kabebi anyway so you would marry for kasabera ng'omunya bulungi switi ne uli mumpi nedda so mumpi ali wansi mumpi nga shawa shawa nawe shawa mumpi nnyo gwe tuba tugera ku basajja lwaki oleeta shawa mumisinga tumukomyewo no just giving you a scenario painting a picture ansingako kati nyoba nenkana abokke naye omuntu ali wansi wa kati shawa ali wansi wange shawa mumpi osinga shawa obuwanvu ajja wano tulabe nga mumpi newanvukira webale kwewanvu tusiibye would you marry for like omuntu omukulu just because alina sente abo abakulukulu abo n'ogamba naye manyi agende basebo ne bajja bakasa alina sente by the way waliwo aba aging obulungi ogamba mukulu atya ngali mu 70s 80s ngali mu 70s 80s alina sente abakadde yes abali mu 50s 60s bwaba yerabirira abakyali okay aba bali mu 80 90 banayesika sente naye omuntu gwogenda ozukirako nga kanga nozuka newekanga nova buliri bwoti nojjukira this is for money mission again you smile yes oina mission survival for the fittest ntondo abasibe bepamira nze simanyi mukwano sikasente biganye kasente soka nze nabagamba the person gwembera naye in a relationship oba kyonna kyetulimu nina okuba nga nkucrushingako everyday nga everyday like you're like yeah era wendaba ekibulamu nja kikola so if I'm not crushing on you oba onnemi oyo agenda okukubira video call osooke otunuleko emabbali n'emabbali ogambe yono gwe nnina osakanogamba ani aliwo ate abo baagala obbateeka mu butaala ku Christmas omugamba nti ogenda wammwe waggulira ebintu by'ogenda okuwa bazadde baba ayagala agendereko no bwe mugenda out mulina okwekwata mu ngalo bemategere nti buli together nomugamba nsangayo nagamba nakubuuza nkuswaza banengobule mukuswaza ate naye abakimanyi you came for money I think they know. I think this old men know. Abasajja abakimanyi bulungi nti ogenze mutwalako ssente kuba abakimanyi ali kumpi kukola ki okutuka kati naye abakimanyi ogenze mutwalako ssente nakubuuza onswaza lemiteri abo abasajja baba n'abaana baabwe nga balooya abaana baabwe baba bakambwe ogenda beera n'omusajja omukulu webake n'omusajja omukulu akutuke teri kyogenda kufuna kujjako zino ssente enkalu zakuwadde naye oba obadde obaza ebintu byeng'ettaka ng'ebyobugagga bitogenda bifuna abasajja baba n'emikisa abaana baabwe baba balooya oba osooka n'omugamba asooke tushayininge baba bakambwe era omakinga sure buli kyokola mugambe nguliraayo ettaka eryange nga liri manya gange weeba mmotoka makinga sure eri manya bagalayo akabebi okuzaalira sooka ompe sooke tuguleyo omujjemu ettaka ly'omwana olabe n'ennyumba ng'eri wali omugamba omwana wange tagenda beera muzigo however naawe osobola omusooka okufa kyo nakyo kirowoozeeko kituufu by the tugenda okimanya bwala basinga balowooza muno mbu eyagenda sooka okufa gwe asooka okufa naawe osobola osooka okufa ate kala y'omusajja kala y'omusajja doesn't matter as long as we tweyambula ekisambi kyange ekikyo ekisambi nekisinga kyange bweru but the color is okay sisobola kweyambula doorini ng'ekisambi kyo kyaka nnyo okusinga ekyange ndinaki njagala tube nga we tuba nga tetuli mu ngoye oba neesibye katawe nga ekisambi kyange kyekisinga obweru n'ogamba bannange laba ettaala ne nkugamba yes naye kati awo ogenda kumpaana ki nga ekisambi kyo kyeru okusinga ekyange kwana ebbina nga linyeenye anti mba ndituuzizza naye tulabe gwaleetera abantu okwesiga ekizibu buli ayagala yeeyerusa kubanga okweyerusa kwa bbeeyi as long as towutta kuba ebizigo byokya so oba weeyerusa sigalamu obwongo byokya obwongo ziraba buli yeerusa
Onasigaza omulimu switching. Mulimu ki? Nze nkola kando olinayo omulimu omulala. Sikumanyi bayitawe. Onasigaza emikwano egyeyusa. Emikwano gyange ekisinga gina gitunda bizibu. Yandi, Queen Beauty Cosmetics, bamomo batunda bizibu. Zivaavaako waya. Simanyi bulungi Stella basembere. Zivaavaako waya baddiya. Ate abasajja walabira omusajja yeyerusa mukwano. Nabeera lo self-esteem, yes gye bali. Naye woba weeyerusiza bulungi. Oba weeyerusiza bulungi oba olabika bulungi. Naye waliwo okweyerusa n'okola. Oyo omusajja ne yeyerusa. Ani oli ng'ayagala obwemude oyo. As long as tokonye nze kamba buli as long as tokonye nga n'obwongo bwo busigadde bukola. Tetukuyinaako buzibu. Omusajja n'atuuka ekiseera nga ayina Kubanga yeegizeemu. Oh, we are talking about men, not useless boyfriends. Sategedde. era baira useless. Ne Rusabera useless boyfriend. Useless. Pink Lips useless boyfriend. Kitera wenda banga weeyerusa obanga olina obugalo obukonye manyina wano tewali gezi. Tewali gezi. How can you be there nga weegomba bweri? Ng'oli musajja. Ng'oli musajja. Useless boyfriend. Very useless. Ani gw'oyagala. Anyway, waliwo abasajja nga they want to please. Yeah. Please women. Nga beetega. Yerusa bwe buno obusayizi bw'aba shawa. Waliwo n'abakulu nga yeeyerusa ali ku biza ali ku kizigo yeekuuta. Totegeera yo dance. There is something you have a problem. Mbeewuunya nnyo ne ngaba naye ng'akwata mu kizigo. Nga nina skin care routine. Olina skin care routine. Waliwo omusajja nga alina skin care routine. Omusajja nga tebeesigana bizibu. Gye bali nga tafaayo naye waliwo oli nga alina skin care routine. Alina serum, alina scrub, alina sabuni, alina cleanser, alina smaya moisturizer, alina ki. Nga gw'oli awo tera oyisako buyisa. Omusajja yeefaako ennyo. Either wataba smart wire, you're broke. Sidda abasajja abalina ssente akeera ku makya 11 kunaaba kufuluma nnyumba. Mbu you're broke. Naye gwe okyakola skin care routine, olina serum, olina cleanser, olina ki, okuba ne perfume omanyi ozilayering. I love it when a man says, layer. I don't know how to layer perfumes bangamba. Njagala nnyo ebintu ng'ebyo. Naye na layering omutya. Oya layering. Kati wobeera nga katugobe omusajja nga Kibirige. Omumanyi ono akwata. Kibirige is on my test. Simanyi na lwaki abaana muli so. No. Okay, they are over him. No, I think they look at that kid. They bagamba, oh. Mukakasa jaja wa mukazi we. Simanyi. Mukazi wa Kibirige alabika akaaba ku makya n'ekiro. Mbulwaki. Mbunga tamwa care. Eno ke ebeera y'aba customer ngewaka is different. Y'aba customer. Tukira banene agenda beera nabo just 20 minutes. Nakugamba kano kakulumye. Teekako wano. Kabadde ki? Kakusiiye. Kagenzeewa. Omutego teekeko wano. Omutego teekeko wano. Omusajja nga Kibirige simusobola one. Ojja kwabika omutima. Nyuza obutayabika mutima. Naye omanyi wali relationships ezimu nga zikuza. Kati eya Kibirige nyinza okukula, nyinza ova mu relationship nga nkuze. Nga ndi omuntu omukulu ategeera. Ali handsome. Sige kutwala. Sinzaako ga. Nze bannaye banda. Lazima ovaamu okaddiye. By the way, you're right. Ekisooka Kibirige buli omu amulaba. You understand? Kibirige ye. Waliwo abantu abamu nga That's why it's good to ask okola mulimu ki olmanye malako sibala nga si mulimu ki omusajja nga Kibirige tomala ekisooka like tugenda banga we are exchanging every time. Nze njagala omuntu ali mu 30, 40 and above. Lwaki abo abasajja tebayomba? Do you think they have time? They don't. Njagala Kibirige ali mu 20s. Alabika Tuleke naawo. Kisoboka. Kibirige bangi abakyamu. Yabagamba this is my like customer care. Customer care. Alabika sijja abagal. Yes, make money. I just know ayina line baakwana n'abamwekwanira. Allegedly. Yes, I'm not sure. Abali ya social media bamwesibako. Got me well. Allegedly. Kibirige waffe. Kibirige temumanyi. Kibirige yuli kati waliwo ka screen recording ke baakola ndowooza mukazi we yali amukwatako omukirevu. N'amukola bw'ati. Ne ngamba nze switi nimbadda.
nze bbuba lyenina Olina ebbuba. nnyo. Really? Nina ebbuba. Esekeza ye gwe n'okubira gayiwo nga takwata nkubike n'ogamba kabanga alinayo gwalinayo and you just go unannounced n'ogamba open this door. Again, I'm not stupid. Nina ebbuba naye nina amagezi. Tomala gatomera. Etwakasobola kujjawo nga tompise. This is the one part that that is something that bothers me. You've given me your key. Yes. Why don't I come and meaning you know kuja unannounced? Katobo mpade chimuzo chachi then. Era to make an appointment in Nzija. Era nkugamba I'm coming, I'm passing by. Akatiza tompa chisumuzo. Nina ebbuba. Olive. Nze ate nsobola okutunuulira ekintu n'enkimalayo. Hey. I can look at something like this. N'enkiwa obudde n'enkitunira leero n'enkya. Neŋŋamba naye lwaki? Kino kiriwo ekiki ne bwe kiti. Nja kinoonyereza paka wenkifuna. Wow. However, nsooka n'endaba oli mu mbeera ki? Bulijjo ngamba ebintu how do you react? Ne manya nti oba reactinga bwe neŋŋamba no kamuleke. I just talk away in silence. Nemanya ono we namugamba naddala nga nina kyenfiirwa ndeze doli nemba nina kyenfiirwa kuba nsooka nenditeeka ebbali bwe mmanya nti Doreen yagenda okunzija mu nnaku Ebbobo iteeka ku niteeka ebbali ne tutambuza bizinensi oba osanga eyo maaso ndigamba cause a dick can't separate me with someone. Am I a dick? No. Bwe nsooka nenditeeka ebbali neŋŋamba katutambule luneeno olugendo oba osanga eyo maaso ndi kugamba nyinza n'okugamba ng'oba omusajja wa mukyawa oba lemise omusajja nga yakyawa omuwala oyo gwe mbadde nwanisa things like that. So nina bbuba mbeerawo nerinyiga neŋŋamba okay ate as long as nina kyenfiirwa nsooka ndowooza bwena kyofiirwa ebbuba olitereka n'osirika n'obaza n'ogamba naye omanyi kabulengana sugar cane y'omusajja naye olaba omusajja ayagalako muganda musajja ayagalako muganda wo n'okimanya how like wakwata esimu ye munaye ebintu binene like I don't know but mukama akiteeka in your face like this mama n'okiraba n'osirika nagamba wano nno nina kyenfiirwa kale nsiriikiriramu neŋŋamba omusajja we naamugamba ajja kugamba omuwala n'omuwala we naamugamba agenda gamba omusajja nina kyenfiirwa nembeerawo nennuwa nenkaaba nembaza kyembaza ate nakati gwe nkyali naye byavaawo. Yes. So tewabagamba even we mwayawukana naye bakimanya nti nakimanya with time omanya n'ogamba alabika alina kye yategeera. So they confrontinga n'enkugamba waakiri nga tonga biwedde nenga by the way I found out that you and my sister you had a thing. Yeah, yamala n'amanya kinabategeera nga abasajja how can you go on us yamala n'amanya kinabategeera as long as nkyalina kyenfiirwa okyalina kusisawo like mukyanyumya oba ish omusanga mbubuuza oba ye nambuuza but we are not like sajja bano okirowooza kutoka naye bannange mukama gwe toswalako mena bad people. Anyway, si bonna waliwo omu ng'agamba nti some men are good. Sisobola kwagala gundi wa I like it when a man cannot date a friend or a sibling. How sure are you that you're the girlfriend? Waliwo okubanga olina omusajja mu relationship nga takwagala. Ate kati ngonga what do you mean how sure am I am the girlfriend? Nga yanga mno let's be together. Men marry when they are ready. Since they marry gubagala, they marry when they are ready. Kati oyinza okubeera nga bambi oli awo. Nga sigwe gwayagala. Kati no complain. N'omwesibako nga. So olina okulinda paka bagamba you're my girlfriend. Oba mpaka ng'akugambye. Nze nninda era oba tonnampita girlfriend osikuyita boyfriend wange. I know. Baswaza. Nga tonnampita mukyala wo sikuyita my husband. Nga tunakola any step. N'okyusa erinnya n'ogamba notakako emoji my forever man. Simanya my life. Oh God. My everything. My everything. Such big words. My world. As nina kyenfiirwa. Okay. Tutegedde. So kalowoozeemu. Oba olina ky'ofiirwa.
ebyo byogamba yo short temper ngenda genda mbawala bule oba olina kyofiirwa kankana tegedde kansala switini tweyanziza nze kennyini neetaaga kafu Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.